ebintu byaffe tebyalingako kuwandiika era tewaliyo script ya Mboozi Za'malwa. Olaba nti abantu bonna bali ku Mboozi Za'malwa wallahi baali balina talent. Tetwalina contract wabula nze nali twali twakkiriziganya nti kino ekintu tukyagala nze naye. Mboozi Za'malwa was a joint team, teyayinaako writer, teyayinaako nti director wuno, owuna yali nze n'Aaliya. Nze kyenjagala abantu bamanye, omuntu yenna bw'abanga temukyamulaba na muntu tekuba nti baawukanye mbubi. Mboozi Za'malwa teyayina script. Twatuulanga as a team, fenna ne tulowooza, fenna ne tuwaayo our best. Nsuubira saazanya bubi mu Mboozi Za'malwa naye saayinako muntu yenna yampa nti kola kino. Manyi kati Aaliya alina akamanyiiro, nina akamanyiiro. Tulinamuuko akajanjajanja fembi. Tutuuka ku likodi, omwana Aaliya ye yannemesa omulimu gwa likodi. Kwaliko nti gundi yali awandiika Mboozi Za'malwa, oyo teyaliiko. Wabula fenna twatuulanga wamu. Twajjanga olina buli omu galeetayo. Aaliya naga nze nalowoozezza kano. Nze ne ngamba nalowoozezza kano. Te project yali etugatta yatuuka. Ekituufu story waliwo weetuuka. Ne mugiraba nga mugisika naye nga story eganye. Buli muntu wano mu bulamu ayina ebigendererwa bye. Ne bwe tubanga ne bwe mba mwami na mukyala tusula mu buliri bwemu, buli omu ayina targets ze mu bulamu. Nze targets zange tesobola kubanga ze zimu n'eza Aaliya. Aaliya ayina ebigendererwa bye. Akola work plan ye n'agitambulirako nange enkola eyange. Bwe tufuna ekitugatta tujja ne tukikola naye bwe kivaawo buli omu asigala ng'atambuza ebibye. Tetwalinako script okujjako bw'aba agirina script asobola tukubira ekifaananyi n'agituwa. Nnyinza okuba neerabidde. Mboozi Za'malwa script yatuuka nga terina lugendo. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment, Dembe Distributors, Radio 4, UNCC, NCF, Mimi's Glamour Palace, E-Cop, Enakazibwa Effects, Design Sphere, Rashida Veils and Makeup, Spark TV, Mwenya Dental Clinic, Mengo Blood Bank, UWEC, Grow Project, Sula Motors, Rwanda Air. Mimi Diakori, amanya Kalumu Namutebi, tuli wano tukyusizaamu ekifo tukolera. Ndine Plan Kid yefuula. Nefuula Plan Kid kompaka. Ndine Shamimu tugenda kuongereza ku party eri yasooka ey'obulamu bwe. Bannange bino tembitwala nnyo professional mbo ino genda straight tetuli nnyo ku TV mutulekeemu olugezigezi lungi. Waliwo abakuleseko olugezigezi bulungi mbw ate byongerayo simanyange obwo budde butono biki olugezigezi lungi buli wamu tulina okukoonawo bino bye tukola byaffe. I know chano yammwe otandise olwo otandise entalo naye ate ogenda kummenya bannange kuba ate sisobola kukkiriza kulaba nga bakutwalamu ne sijja kati ate totandika ntalo bannange tandise lutalo jja simbagamba mulimu lwe bakisussa. Kalo mwana wange ate tonteeka mu lutalo. Ogamba ki? Sigamba ogamba otya. Oli bulungi? Emazembe ngaasese nnyo. Sikitagadde. Tekalimu. Takakasa nti. Tekalimu ako. Mutemera mituka tekajja kuyita. Kulikayo bivulu. Navuddeyo oli otya? Ndi bulungi nakulayo ku red carpet. Eno tewajja. Kuseena tewatuuka. Nanti munnange oba olina okusalawo. Omuntu yenna bw'oteekanga ekigere byonna bibiri biteekeyo. Tobeeranga wano na wali. Azizi mwagala nnyo music we mwagala kozi nze ndi muntu awuliriza live music. Naye kati ate rape yalina ekyevvulu. Kati ne ngamba amagulu gonna gabeere ene wa rape. Ate kyekivulu kye kisoose. Namulaba ekiro ng'ayingira awo ng'enkondo endeezeemu ntuddemuko. Wali tobimanyidde? Annaaki. Ndi mwambazi wa nkondo naye kolwo nali nyimiridde nnyo ate kati ate jjukira nali nyambadde kano akafumita. Kati nga nyimiridde okumala essaawa 2 ku red carpet. Abantu n'obagamba nti eddoboozi ndiyina nga sina kazindaalo wampulira. Nakuwulira n'obagamba wali kyekyo. Kuba mu ngalo. Ng'atuuka. Twali tulina okulaga abantu nti rape akikubye.
Shamimu kizibu mu industry no mwetuli. Okusanga omukyala abeerawo omukyala. Bisa bisinga kiba opposite sex. No, anti nze obulambu bwange ndi real. Ekirala bwe ngamba nti omuntu nja kumubeererawo mba wakumubeererawo. Oba kagwake keetonye mba wakubeerawo. Kati yampita maama nampita nanga jangu. Nengamba kanzije ne tugenda ne downtown. Yes. Ati mutwe ku sente. Abantu bamwagala era rape namugamba rape ne mugawo kirabye. Abantu ababa batatwagala be batono. Oshitegedde ne abantu abatwagala babangi nnyo. Abantu nga bamwagala abantu bagula ticket wansi eyo. Abantu bagula tables ate mune ekyansanyusanga wansi bagula yesatu 5 bamwagala ate abantu balaze rape omukwano bayeraga tebajja edda abantu omuntu atakwagala akunoonyako n'akasobya akatono bwe kati kuba teri muntu ali perfect fena tuyina ensobi zaffe naye ate tonnoonyako nnyo nsobi eri gwe gyoyagala kulaga bantu nekirungi kirage ebintu bya rape byatulabya ne tulabira ddala omukyala yakuzibwa omukyala alina empisa mu press conference kasaafu kamera boti no wamisa akisema kula akazindalo n'engamba yoyo Zubeda waffe ate nga sitera kufukamira na kibakolera ffe wali okikolera mwenna muyige empisa lwaki mbonna gwe wafukamirira anti papa olaba papa ine engeri gye papa ye branding kati nga bambi oba owulira ogamba kankikole kanalabanga tekikkirizika soboka munaye nafukamira nange neekanga nno naye nga neekanga nfukamidde okikolera bantu balondemu kwegamba bamanye nti nno waliwo abantu nga ekituufu naawe otya omuwa ekintu kyonna ng'oyimiridde ebintu by'endongo nno munnange wano kwata tulina empisa where necessary kale tunagenda mu bulamu bwo tusooke tugende ewa Kasuku ono yagula ticket naye sente zo Kasuku live yampeerawo sente cash ku simu yange yagula ticket za $5 cash za ticket 5 gwenza abaana b'amawulire nkubuulira agannyabo bulijjo abagamba nti abaana b'amawulire banaku simanya bafa mmere simanya biki muba bayimbi nga tebabitegeera bye mukola buli mwana w'amawulire wano nzanjiriddewo omubiri status ya mwana w'amawulire ezibya lunaku nga teriiko posita yange anti Zubeda kisinza nawe embeera gy'obayisaamu yes walayi kyenategedde nti bambi banjagala banaye bambeereddewo baguze tiketi olaba ne Masembe naagulira omukazi tiketi yagulidde bameka nze nagambye ya labbi yagulidde bameka kwasisuulira mu Masembe yalonzeemu n'agulira omu ayina bameka Masembe pozo oyina bameka ojja kutira brakatale yagulidde omukazi kati njagala oba alina bangi oyo gwe yagulidde Masembe gwajja naye gwe yagulidde ate ajja naani agenda kuba ku kamera ngeza ne mulaba n'omukazi anambuulira oba twaze mu bakazi kazi wamuwadde tiketi afutuke atuule amanye nti muula ali mu kukola Masembe agenda kuba akola yemu abalina zino paasi eza buli wendi ntuukawo gwe abamawulire njaga muyagalire mu sheeno etaliiko gamba kakati ate paasi zammwe muzikime wali mukaaga amunda temukkirizibwa munda kasita tuyingira munda byonna ebiri ku red carpet mukwate nga bwe mwagala singa shetandika bwe papa ne tukuba anthem buli munamawulire tuzingako kamera giteeke mu nsawo tuula tunyumirwe sho anthem ebyo buli wobyogerako binjujukiza bata no mu theatre tukuba anthem yes walabye wa rape abantu nabagambye amateeka agafuga theatre tukuba anthem jake simu yo teweetalatala nnyo kendeza light tuula onyumirwe kanga manji tewekodinga era n'omwange nga boolaba bwe twakoze wa rape nti mubaamu abayitaayita ne muno tujja bateekamu tokkirizibwa ku recordinga omuzannyo bogenda gutunda yes omuzannyo nina ogutunda after gubeere tugicopyrightinga kati tiketi zaka fani wange yenna oyagalako mmeka ate zonna tozitutte kati abakyala abalala olinamu okwebaza weebaza mateeka agagifuga mu mateeka agafuga tiketi za Kasuku mulimu okwebaza nengamba neyanza nnyo neyanza anko Kasuku
toyina kuba na ntondo bwoba oyinamu ku ntondo sigikuwa gwerinde eza ministry 50 Ministry of Gender Hajati Farida Kibowa National Women's Council baguze tiketi ya 50 ez'abakyala. Kati ez'akasukunza alina entondo sifuna. Era bwe nzikula bamu tojja gifuna. Balesa amateeka ge ministry teyataddeko mateeka. Wabula yaŋŋambye tuyambe nnyo bambi. Abakyala abo boolaba era bo balinayo bambi nnyamba. Abakyala abo boolaba nga talootangako. Kugamba nti ne ku Serena ndirinnyawo. Abakyala abo boomanyi nti baaliko affected ne domestic violence. Tubawe kubanga week eddako nga tumaze show ministry einawo olukuŋŋaana lwa domestic violence still kyovola abavuddeyo ne bagula tickets 50. Zubeda ekigundi kyo kyawedde dda wakijjuzza. Black Drip Uganda aguze ticket ya 20 naye yabadde strict tuziwa abakyala. Kati abaami teri agenda bagulira akasuku engeri gula ki bantondo kasukuti yabadde nnyo nti specific nti ziwe bakyala ebintu bye byabadde saawa ntondo muntu nga talina amukwebaza kati gwe bwoba nga oneebaza nga nzikuwa webalize wano ngenda ggula nsazeewo kangule anti olina kati entondo ate entondo zipimira kuki kati kabampe eya ministry awo eza ministry ziriiko mateeka kati anko kuku abantu bazigaana bonna nga bantondo tukoze tutya nga bonna bantondo nze sente nziina mu nsawo nga nzigaba nzala nti abantu tebalina ntonda bagenda okujja ku Serena togobeera otanga ne tiketi ya 10,000 ojja mu kifo kye baguliddemu 10,000 ng'olina entondo bagenda mwebaza batya bagenda kwata gundi simu ne bagamba anko kuku nfunye gundi weebaze banga mu mutima osobola okwebaza ekyo nsobola naye kati gwe weebalize wano saganyiiza nnyo bagagga bange bagagga olina bangi ataddemu sente nga Saima mukwane emmeeza ogimalayo ddi yaguze emmeeza $3,000,000 totandise mulangira wallahi nedda bambi yaguze emmeeza Saimo kati omugambi akola atya agimaleyo ani namugaana okumpa ebitundu sinakwata namugaana esooke ziwere nange nno neeragamu tolowooza nti kyendeeza ennyo mbu kati nakufunye empisa neeragamuko ofunyemu kasente omunaku alabye sinakakwata ninda show abantu nga bamaze okumpagira bulungi ate abasajja be wavaako nabo bajja abe balina okusinga okujja kuba nabagambye singa tebajja banampulira bajja amasajja njagala mujjuze tubabale n'obbabala ntwafunye abasajja be batavireji ng'ensinga ey'abakazi tumanye nti abasajja nti kati nno si bamuzanyi tetukyabagoba bugobi misindi biyo bizeeyo nagamba abasajja twabawa emirembe abasajja twabavaako dda bakola bye baagala wagiwulira ng'eggwayo bakola bye baagala gwe tobalaba bali awo bakima bintu ku buko babagoba bugobi okukima otuwa fiizi sente z'akameeza tumala kuteekamu misinde miyitirivu byalimu kasi ate bw'obanga nga TV gy'okolera gye nakawa nga tewakamalaayo naye batemamu kali olaba akatambula kati kaika ke kaabanyumirako kuba nkola gundi nnyingi naye era oziraba ezitambula batemako kye baba banyumiddwa ate nga nabo bakkirizibwa okunyumirwa kyanyumiddwa ye kyatwalako wagamba ati kasana abataddemu challenge ya Bobby ng'avuga ennyonyi avugira Subi nemmanya challenge closed abaana bakola ebintu abasajja nabawa independence era bwe mutajja mu show mubaako kikyamu mwakola ebintu bye mwali muludde okukola sajja bavuga gogolo waliwo yasiikira amagi ku paasi egolola neŋŋamba bannange nabawadde independence era mujje nga 18 mba musinga okujjuza yabuuka piki yagiyimirizanga agenda okutuula n'agibuukako ne yeeyongerayo tolaba gye emirembe gyonna baali badde bagifuna ddi banaaba temusiima busiimi mwenna mweyiwe ku Serena nga 18 theatre ku ntikko yes ekivulu ekyo tukimala ate tuyingizeewo n'ekira ne bannange ndiruna okola bivulu era kyamwaka guno kyamwaka gujja kyerantan ngenda kukolagana n'abarantan anti nabagambye nti good evawa nabagambye engoye zenaba tezavuddewa rantan
zino tususe kana na ba London ovudde Nigeria kati London obadde ne Alani n'agamba tebaagalayo bakyala mukwano nze bampisa lwa bizinensi bakolaganye nange lwa bizinensi simanyi Alani ye yagendayo ku ki business bwaba yagenda ku bizinensi kirungi nze bakolaganye nange ku bizinensi yes abalese n'ebigambo gwendaba okipronouncing otya London bw'okola musende oba tokyalina budde bukola ki bw'okola musende oba tokyalina budde nnyo bubeera ng'ate okola ki waliwo yamuwadde obubaka abwesomere ate lwaki neesomera sokogire bunsomera nyinza okuba mulimu ssente nga bya luzungu nnyo esoko giyitemu tonnagiteeka mukundi kulwatu ndaba mulimu ekigambo mukulu Masembe naye ndaba neŋŋamba bannaye walidde sente yalidde dda. My name is Stephen Kasamba, based in London. I'm going to work with Shamim in my production. nange nedda soma bulungi oluzungu muwala Ndusome ntya nze oluzungu baba lusoma tebapakuka. My name is kitegedde bwotyo mpola oluzungu naawe lukutawanya nedda nze ate bwe nkwatamu okusoma oluzungu lwaki tusagala gyesomera baga batya. My name is bampulira omuzindalo gukuba kale naye ani gwotayingira nakakikubuuza emirundi naye mwebale bambi mwebale kuŋŋumira bambi newevaako mwebale kuguma bannange nina wentwalamu Masembe neŋŋamba oba naddamu naakuba leero wali Sanchez Allahu Akbar newunya omukolagana ne Sanchez kuba naye wandondo bannange naye munaye tazinkolako mukama akyampadde omukisa mikono gyange bambi abantu bonna bembeera nabo baba banjagala bya ddala kansooka ensoma obubaka bwa luzungu. My name is Stephen Kasamba, based in London. I'm going to work with Shamim to work. Ebyoluganda ng'ontereeza nze sebo nasomera ku UPE gwoliko waumeya nange naye ate siri bubi nnyo okutuuka eyiwe yaliwa eyo yali Kampala muŋŋoona salafu ku kkubo nze nali mitiya neeri katakala wali oliwiddeko kale soma I'm going to work with Shamim in my production, the Adungu Telemusical, and she is actually oyinza okuba tomumanyi naye olina engeri gy'oyogedde tayito soma anti soma kati nsoma biki nange sibitegedde kyensoma kyogamba tokimanyi no script nze ngiwandiike olwedde obimanyi kubanga agambye kati Shamimu omusomera byakinga abimanyi kuba nono naye akugamba olwedde yawandiika script yonna lwaki obisoma script gye bagenda okujja wano bazanye I'm rewriting it baali bagizannyako e London kati ngikyusa ngiteeke mu theatre weeno kuba theatre weeno tuzannyira essaawa 2:3 eyaabwe yali ya 30 minutes yes anti eri ndowooza tebamala nnyo obudde bungi mu theatre ntegedde kyabadde ayagala. I want kind to surprise her with this message from me that I wish her all the best in show taking place on 18th November. Onakwagaliza mirembe abantu banjagaliza bannange. Thank you Stephen oyo bosi wange bosi wange okuva e London ngenda kukola naye mu May agenda kuba ku National Theatre Week number yes 2024 next year agenda kuba aleeta wana amazina g'abazungu eyo script gye mu kuwandiika erimu choreography mungi erimu okuyimba naye nga byonna biri live kati balina amazina ge bagala introducinga wano g'abazungu yes bagenda kujja bazanye nga nago kati waliwo week esooka egenda kuba ya workshops bagenda kuba bayigiriza aba dancers abagala okuzina n'aba troupe biri nnyo mu culture troops ya culture so script eri ku culture
naye olabye nti nno mbeera wano nga njasama naye ndi w'amaanyi nnyo nga njasama wano naye sebo ndi w'amaanyi nga ntuula sebo ne mpandiika script eri mu choreography tewandiikika eyo nga wano bw'owandiika tebawagamba kati wano tabizannya biyimbe buyimbi kati wano mukubeewo eddinda lino kati wano njagala mumpega n'amazina ga kalica bweti njagala kati wano mumpewe njagala munkyusize stage egenda kyuka emirundi 3 otandise okolagana n'abeeyo tunaakwasaamu mwaka ogujja ogenda onatera olugamba nkubira mu nnaku 3 okuva kati tujja kukola Masembe ajja kuba nkubira kakati sister tukoleko kakati Masembe njagala obeere nga te ofuna appointment mu wiki 2 okuva kati onguzijukizaako naye bannanga yinza obuvumanzi nagamba gwe musiru gwe ani gwe wa appointment Masembe akuvuma ani gwe wa appointment nakuyanago social kikiriza sebo kyayimu angambye mbu nfuna appointment ekyo kintu kiruma nnongo gamba gifune sigana appointment sigana muddira nakagaana ki nakamugaana abakazi abangi ogambye ayina mbyonoonya ate sole eno talina gwe yandaze nti yono omutongole ananyiiga yani tannamuleeta mu bujjuvu tannaba tugende ku mulamwa tuve ku thank you Mr. Steve Kasamba from Bantu Arts London oba bawo bamuyita Steven balina amanya galiko byanjawulo kino ekimpaayo thank you so much neyanziza neyanzeege webali munnange webali kumbeererawo webali nakulowooza nti sheyinza okuba ekutwala bane twetaagayo emikwano bwe gityo twetaagayo abantu bwe batyo n'agamba bambi alabika shemutwala kamwerezeyo ka message mugambe nti ogenda kikola ogenda kikuba you're going to make it I know with your prayers mwenna ngenda kukikuba ku Serena 18 yes twamukaga n'olujja si wala mukaga lujja yes next Saturday tugenda kubanga tweyiwa wano mu bungi ate tubeere nga ne kino tukimaliriza ujja mulabe ne ku Nigeria bamutusinga mulaba bali mu film ate azanya bulungi gayanzanyira party zenjagala nzo manjagala ezo party ezo kuchunya kutta kola biki zo party zizanyika kubanga abantu abasinga batyo bakyawa mwana yakola makeup mugundi mu post ziba nengamba Shamimu bamumaze kumbe makeup ebintu bino omanyi sikubika manyi Uganda ogiraba theater yaffe badde teri mu nnyo makeup nga tumulaba mbiri okitegeera mubiraba mu firimu z'abazungu I wanted to do something different nayagala nkole ku kintu abantu bategere nti theater y'amaanyi theater ina kubeera etya nze sebo nno nga sinaba kuleeta Ken Erics nasoka contacting Angelina Jolie yes nemubulira nti tuina theater festival wano it's going to run for a full week naye nandikwagadde ojje yes ojje volunteering ojje abaana bayisizeemuko obabuli ekikola kitya biki nemucontactinga nanziramu nangamba unfortunately I can't make it this year but we can keep on talking amanamba ogajjawa taksozijjawa nze ndi mukazi mukalabakalaba siri wa bulijjo na nasooka kunoonyeza mu Hollywood bintu ebimu bitera kuba byakusaaga naye wokyogedde nenzikirira mu Nollywood Nollywood sasinkana Ken Erics ye kanasinkana abazanyi bangi nasookera Abuja nendyoka ngende Lagos okusinkana Ken Erics yes I will oyo tumunona ffe njagala kuleeta ku wano ku mukyala Jackie Appiah nange mwagala nnyo yes mwagala nnyo nyanzanyira bulungi Jackie Appiah then njagala nnyo ne Patience Ozuku Motola nange mwagala nnyo so tujja kulaba next year gwe tuleeta mu second edition second edition tusobola mukama bwaba tuyambye tusobola tujja bawandiikira bukyali edition ovudde nnyo ku basajja yeah badde mwabavaako dda no abasajja bontunuulira nnyo mikwano gyange ogiraba ndi nnyo mikwano mbeera nnyo mu basajja nga ndimu omuwala omu yes kati nalowooza nnyo ku musajja mangu
ate naye nanyangwiriza embeera omanyi omuntu nga tomuwadde ate n'asala wajje tekisangika ate nga omukontaktinze bukontaktinzi n'ogendayo n'omusinkana ne mwogera nakkiriza tekisangika. Kale tugende ku kyatuleese tuve mu bagamba kidulonda kambe. Ati badde tulanga show munnange tubadde tulanga show. Ndi mukazi w'amaanyi mu ggwanga Uganda wano. Yes, ate mu theatre ye Uganda nkakasa nti Mungu walintwalira okunsikamu omugga gwange okusemba nja kuba nina ettaffaali lyenjitaddeko. Ebyo sibyagala byogerako. Okufa kuli nnomo. It is lwakuba tusaba busabi Mungu atwale emyoyo gyaffe nga yeesiimye nagyo. Ninga okufa kuli nnomo. Oli musiraamu, abasiraamu abasinga bwe bakitwala oba bakitwala kirira nga kya bulijjo tukutya ffenna era n'ogamba Mungu naye ng'omusaba n'omugamba omwoyo gwange gutwale nga weesiimye nago. Bannange tutandike part 2 kwa tubadde tukyalanga show katuze ku mulamwa tuli ku part 2 ey'obulamu bwa Shamimu Zubeda Byantalo ako nkajjukira ng'oli omu Nigeria yakogera Zubeda Byantalo munnange bakoppereza naye ndatandika kuyita bwe batyo tugenda tutandike na wezuulamu otya ekyokuzannya theatre nga ndi mu kusoma mawulire nga mmaze n'akulinnya ku stage nemanya nti nsobola obbikola naye nga si kyekintu kye nnali ndowoozaako yadde okwagala okukola nze nayagala nnyo amawulire kyova olaba era bwe mbeerawo nzirayo ne ngamba kankole interviews ate mu byonna nali njagala nnyo okukola interviews n'ogasoma. Yes, nali njagala nnyo Joyce baagala. Yes, nali mwagala nnyo. Yes, nga mwagala nnyo nnyo. Era munnange bwe ntuula okusoma amawulire nga soma bulungi. Badde sikikusuubiramu amawulire galina peesi yago we gatambula. Wano ntuula bulungi nnyo naye nga soma. Waliwo omukyala bamuyita Liz, muganda wa BK. Yampitanga ku metro. Nengenda nempisaamu. Badde sikisuubira kuba peesi yo ey'ebigambo. N'eddoboozi lyange eddungi nnyo nze nina eddoboozi eddungi mu mawulire. Yes, ajjukira nina eddoboozi eriri husky. Yeah, I have a good voice. Nali nina kuba muyimbi nga ate ndi w'amaanyi nnyo mu ggwanga wange. Oyimbe ki? Nali nina kubanga nnyimba nga ba Juliana abo ku ddoboozi lye nnina. Eddoboozi lyange eddungi nnyo ly'amaanyi. Eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Era lecturer wange Mr. Mukungu kutumiddeko nnyo. Amanyi okuŋŋamba awo kati waliwo anti kati bw'oba okola MDD. Yimba mukwano oyagala toyagala. Yes, byonna obikola lumu. Kati nyimba mwomo naye kimanyi si future yange si kyenja okutwala mu maaso naye wali oba olina okikola naye neewulira nga ndabika nali nina kuba wa tabbu. Neetaaga ne nkusangako ng'oyimba. Ojja kufa. Ojja kuseka ofe. Kitegeeza tabbu nnyo ogamba bannaye Ereema yennyini. Tamumanyi namumanya. Weeyagale weewaane. Bannange naye nga nina eddoboozi eddungi like Liz nga tuteeka nga mala okusoma awo bannaye ne bateekako nange ne ngamba waawo nina eddoboozi lyange. Tompulira gwe ng'onkubidde essimu bwe mba njogera. Oba okakkanye. No, ate onkubirangako ku makya nga naakazuukuka. Masembe wankubirako ku makya nga naakazuukuka eddoboozi lyali litya. Toliwo attention. Nze okukubira twalina olutalo nga lw'amaanyi nga saakukiriza ebyo naye ojjukira ebbanga eryo mabegaawo. Tutalo ki? Twakunyizaamu emabegaawo. Nali mbasse. Naye bannange tukole kino tubireke tuke biyingiramu. Munange kati awo ne ŋŋenda ne bampa scene waliwo omuntu yali abulawo ng'abaddemu mu streamline nga twamusangamu ng'azannya. Kozi nze nalina troupe gye twalimu ya mukulu Nsumba. Yali awo nga observer opposite ng'atutendeka amazina maganda ng'alina troupe ye. Kati nga tubeera mu mazina maganda kati ne tujjanga awo okulaba rehearsals zaabwe. Kati waliwo omuwala yali abulawo ng'amisinze nga alina pati ya kuyomba. Director nangamba oba osobola otukoleramuko ne mukoleramu nangamba ojja kikola. N'ovuma oli. Nenzija bali bantadde nga bazimbye stage ya arcade kuliko mukubi w'engatto kuliko wakaduuka kuliko biki kati nga nze bantadde mu kaduuka abantu beewola tebasasula naye nga ndi wa tabbu nnyo mukwano sirina customer care sirina biki pati nenjikuba nenjiteeka wali okuva olusiddanga mabega. N'ovuma bali. Ne banzanyisa ezo paati za kuyomba.
kubanga nga nzikola to my best nzo omuntu bwemba kyenje sobola okukola nkikola to my best saagala nnyo kulekayo yadde omuntu kagamba nti oba wano akikozeemu ng'anafuyeemu bwe ngamba nti ngenda ku stage kuzannya nsaba ekyo kyensobola okuzannya naye nkizannya ne mpulira nti kivuddeyo saagala kyezannyisa Anko Kato olubwamu ono musinkana otya? Anko Kato namusinkana ku Royal Theatre kuba kati eno group gye nayingiramu ya Streamline baali bakolera ku Royal Theatre nga bakola buli lwakuna nga bazanya series be bantu benasooka okulaba abazanya series and I want to bring it back bazanya series ku stage kati nga buli lwakuna tuzanya episode empya kati nga abantu bajja kati baali bakolera Anko Kato ngo ino mulabo obviously kubanga ku theatre nga yajjangawo buli lunaku olwagamba kyalaba omuwala yakabiyingira naye abimanya ayomba nnyo yaŋŋamba nzijukira waliwo lwe yagamba n'agamba omuwala oyo yazannya bulungi kati yayogeranga bw'ati naga akawala ako kazannya bulungi naye kayina akajjanja nga kayina akajjanja kangi naye kazannya bulungi kati we nategerera nti ndabika nali muzanyira ebirungi we yakola TV nali omu be yasooka okulaba nampa morning show tuma n'erinnya lya Namukundi nga ku TV nkozesa Namukundi yaŋŋamba yalina muganda we nga alina ekkundi ddene sister we ng'amwagala nnyo nga bamuyita Namukundi kati n'alimpa wali okola program ki baali bagiyita program baali bagiyita batya morning show yali morning show naye sijjukira oba baali bagiyita batya yalinga yakola ku camera zaffe nga era ye producer kati njagala omanyi kye njagala mu kino kyonna njagala weeyanjule nga wali weeyanjula mpulira erinnya lya Namukundi we lyajjira twali tukolako nze Dana Kanakulya ne nani muyita papa ennaku zino gundi akola ku radio 1 omwerabi Nuwa Ssenyondo kati nga tutuuka bulungi nnyo Nuwa nga yayanjula programu kati nga basookako babiri nze n'enzija nga nyambadde ka uniform kange nga nzija olumu n'ekisiimuula olumu nzija n'olweyo kwegamba program yali nga tebeera nnyo serious it's a morning show naye nga tebeera nnyo serious yes Anko Kato yasooka obbikola wano nga buli program agiteekamu life kati nga nyingirawo ne baga Namukundi ayingiddewo ne nyingira ne bagamba mwebale kubeerako ku B24 mwebale kutuwagira morning show saa tutandika bwe ziti nembiwayiwawo byonna ne ngamba Namukundi mba nyingiddewo ku ssaawa zino zennyini kati soke tukolemuuko wano ku ssente z'abakama baffe ate tukomewo enkomawo na lugambo yali ya ddakiika mmeka yali ya ssaawa nga tugikola ffenna nga bo buli we baba bakola nze nyingiramu babanga nti bo babeera serious kati tebagira bannayi badde bwebiti agenda okuyita wano baleeta traffic baleeta biki kati nze n'enzija bwe ndeeta traffic owange aba mulala traffic nti oba motoka ziri bwe ziti wano toyitawo wano kola bwoti nga kundirifiira wano ogamba nolita wavayo n'ogamba erinnya ndakati Namwanje akyampita Namukundi ye Namwanje naye twali tukola naye ku B24 ne tuvaawo ne tugenda ku Ekigit TV ne Namwanje ne tukola evening show ku Ekigit TV evening drive kati nga tukola evening drive nga akyampita Namukundi era nga nyambala ka uniform kanga awo Namwanje ye n'abeera smart mukijjeeno mukitwala eri naye kati ate liti yali eno twali tukola evening drive jjukira Namwanje yaggalangawo B24 gye mukooyera eyo nga Namwanje yabeerako Rachel Namwanje yanjagala nnyo nga siinaamu nakasente nga nvuga mukwano nga nvuga nanzija eka nantwalako Ekigit TV nankomyawo nantwala egayaza nendi embuzi kwegamba ng'alinga yafuna omwana we owookubiri era abo be bantu abagenda onyumirwa Serena musanyufu nnyo okulaba nga Namukundi we ali bw'ati kati erinnya lya Namukundi lwaki tolyeyita kati tolyeyita nedda amanya mangi nayinako zaalwango Namukundi amanya buli omu ayina we yanjagalira yes kati era bw'owulira oli ampita Namukundi omanya nakola ne ku B24 oba yalabanga nnyo sheezo ze nakolanga ku B24 kati abo be bampita Namukundi kaliya y'okubeera ku TV ogikomyawo oba wagikomyawo natuuka ne bintama ebya TV nga akasente tewali twakomye wano juzi ku CTV
lutwawadde tukola na Aaliya situation ku ground akasente ne katandika ne case kamwe era abantu balaba bali mu kooti bakyabanja sente zaabwe kati ne tunamu ne ngamba TV njiwa obudde bungi nzija wano tulina okushootinga full day temulina kye mukola and nze buli ssaawa egenda nga siraba sente ennuma okitegeera kati ne ngamba TV kanjiwummuze nina channel yange etambula kantekeko ebyange zino interviews nsobola ozeekolera because nze nsobola okutuula nenkola bino ebintu nabisoma ate bwe nali nasoma nnyo interviewing nagiwa nnyo obudde ng'era nze lecturer mutawaanyi wa interviewing ne media lo nesoma amateeka nti kino tolina kikola kino ino kikola bwoba okola interviews byonna nembitegeera kati ntuula njagala nnyo okukola interviews by the way njagala nnyo tuula n'abantu ne tunyumya ne tukola biki kyovola interviews zange njagala nnyo ziwa life ne ngamba bino bintu mbyesobolera kambyetere ku channel yange bwize nansasulangayo manye nti zezo other than okubeera nga nkupadde omuntu omanyi TV ogiwa obudde bwo bungi ogiwa obudde bungi TV zitubeererawo zino zituwa abantu okutumanya bw'osanga akusasula akwagaza omulimu ogwo naye bw'osanga omuntu atakusasula weetamwa TV kati TV obatandika obutatusasula era ne ngamba Aaliya omanyi wano tewakola katwogedde kwali tuvaawo ne tugamba ate twalina live yaffe eya Mboozi Za'malwa Friday ku Coffee Plus ne tugamba tusigale nga tukola eyo yaffe tuve ku bantu ba TV bannange wawo obudde bungi olina okwambala olina okukola biki kwegamba omuwa obudde bungi ate ye n'atavaliwinga budde obwo ne tugamba ne tukita bwentyo nno TV nenjivaamu Mboozi Za'malwa ono mumuyingiramu mutya ne mutuula wansi ne mugamba tulina kukola emboozi oba tulina okukola busikiti ababuyita Mboozi Za'malwa Mboozi Za'malwa twali wa John Segawa Uncle John nga tuzanya za nsanze bampita okuzanya za nsanze kati nga tuli hasinga on the way n'Aaliya ne bamuyita najja ne tukola za nsanze ne tumaliriza za nsanze n'angamba ayagala tukole program ayina erinnya nga ayina erinnya ly'Emboozi Za'malwa naye nga ayagala tugikole yes nga ayagala tugikole ku TV ne tutambula wano ne tugenda twasookera ku likodi omanyi kati Aaliya alina akamanyiiro nina akamanyiiro tulinamuuko akajanjajanja fembi tutuuka ku likodi omwana Aaliya yanemesa omulimu gwa likodi twali tugenda kukola ku likodi Aaliya tutuuka wali tutuuse tubabuuza bannaye piddi tusaba kwogerako ne piddi wammwe Aaliya bataddeko ebinayijeeriya wali nga omanyi omutulaawo TV zibeerako nga ziraga ebintu byazo bye ziri mu kulageza essaawa Aaliya n'abagamba leka tulabe TV yammwe mutwetaaga nnyo kuba kati zino essaawa mbanga mulaga binayijeeriya nga bannammwe balinako evening drives ez'amaanyi mutwetaaga ne mukonako ne mugamba bro waganye wano ekyo kyokka kyoyogedde ne mugamba ekyo kyokka kyoyogedde tebayinza tuwa mulimu omukazi n'atuga kangende eri mbayitire piddi bwe yakoma naga piddi abadde agambye mujja kudda olulala nemugamba kale sweet tujja kudda nemugamba olaba tebayinza tuwa mulimu n'okudda tetudda kigambo kyokka kyoyogedde tebayinza tuwa mulimu n'agamba tebayinza tuwa nemugamba tebayinza tetudda mugamba kale kati kyenakola nenfuna enamba ya TV endala etugendawo nali twali twakatuuka bwe tuti mu kifo nemukubira ne mugamba weetuli nagamba musanze bambi sinnatuuka naye kanzije mugamba kale nengamba anti tulinde netula netulinda ate awo nze namugobyawo nenkubira piddi ne mugasinga zisukka mu ddakiika 10 omulagira bulagizi ngezammwe ne mugasinga zisukka mu ddakiika 10 wano togenda kutusangawo anti nangamba ate okoze otya gobadde olagira bwotyo si ye boosi nemugamba ye boosi naye tasukka ddakiika 10 bwe yasukka mu ddakiika 10 nemugamba tweyanziza nnyo maama obudde bwe ne tetujja kusobola kutuulawo wano nali nakakyogera omukyala n'atuuka omukyala bwe yatuuka n'atunyonnyola bulungi nnyo n'atugamba tugenda kusobola kubawa ssente bwe ziti iki biki kati Aaliya n'atunuulira ekifo n'agamba naye omanyi yali akava ku NBS eyo nga gyadde akolera nanga sobola kuva mu kifo bwe kiti ate nenzija nenkolera wano ngamba naye nemugamba olabye otya nemugamba kakati mugenda twongera mu ssente sente zo mugenda tuwa bweziti facilitation bwati buli lunaku mutuwa ssente bweziti mimumwe abagigawa mwezejjiwa nekazi naga kale ngenda kuddamu mbakubire
etwafuluma Aaliya n'angamba watulemye amateeko waddeyo mangi mwali mwefuna bannange n'angamba amateeko waddeyo mangi tebayinza tuwa mulimu nemugamba kirabye nagamba nemugamba naye lwaki tubonaabona nina cameras biro kibino ebintu tetubikola netubiteeka online anko ng'amanyi social media computer wa tabu nemugamba tutuule tubikole anko batukwate tweteerengayo n'agamba kiriya nengenda nenjogera ne anko naye n'agenda n'ayogera ne anko omu najja nga producer omulala najja nga agenda tufiliminga anko be baani b'ogamba anko be baani abo bantu baffe twali tukola nabo mubayita ba anko ne bajja ne tufunako n'omukyala naye nadda ku kamera nga ne tutandika okwesolooza ne twesolooza owa kamera nga tulina omusasula atukwata naye nga cameras tetuzisasula kuba zaali zaffe kaakati nga tulinze ndeta kamera ne twesoloozawo wa kamera yali asabanga oba gyali emitwalo 5 buli lwatu shooting n'aleetayo ekyebiri ekitundu nendeeta ekyebiri ekitundu ne tusasula kwegamba twali twagala kye tukola ne tutandika okukwata programs zaffe awo ne twokya abantu ne twokya program nekwata kati twali awo lumu ne tugamba naye leeta essimu tushootingeyo wano akantu kati ate jjukira nze siri wakugamba nti owandiikire ngambako bugambi nti tukole kano ekyo Mungu mwebaza alhamdulillah tukole kino nenkuwa kati ate nga n'Aaliya mulungi nnyo ngate kati ne tuteesa wakantu tukola akantu bwe kati ne bwe kati nti ne tutuulako gundi akasookera ddala nga nkaabira Musa afudde biki kati Aaliya najjaawo n'angamba mujja wange neŋŋamba Musa ngenda kukola ne maiti yonji walane tebyayinako script twakayiyizaawo fembi ne tukakola twakateekayo bwetutya akantu katambula naffe ffennyini ne tutya ne tugamba katutandika obushootinga era obusooka twabushuutingisa amasimu nga tebuliiko ani awandiika yes tebwaliko awandiika wabula twajjanga ne tuteesa okitegedde twajjanga ne tuteesa tukole kino ne tukola tukole bwe kiti kati n'oleeta nendeeta ideas katulama ne batugamba nedda abo ntugenda tandisa bukwasa simu camera nga butandise okukwata ntandika program ne tutandika ogibanga tetukyagiwa nnyo budde ate ye twatandisa kati tetwa busikiti nga butukutta omubabiro ne bukwata ne tulowooza awo twongeremuko abantu ne tuyingiza mu Sudan. Mu Sudan gwe twaleeta mu Sudan ali creative nga ne mu Sudan teyeetaaga kuwa script teyeetaaga kuwa bigambo nga twogera bwogeze ebintu byaffe tebyalingako kuwandiika era tewaliyo script ya Mboozi Za'malwa teriiyo twatuulanga ffenna wamu ne tuyiya ideas oba Aaliya najja olumu ng'awandiise nga title nti tuzanye ng'ono gundi akaaba bw'ati ne tutuula ne tubrainstorminga ne tukirowoozaako ffenna as a team kuviira ddala ku producer waffe ne tutuula ne tukirowoozaako wamu ffenna kuba tetwakolanga rehearsals lwennyini lwe tushootinga lwe tutuula ku makya twakeeranga lwe tuteeka kyova olaba nti abantu bonna baali ku Mboozi Za'malwa wallahi baali balina talent ne tuyingiza musawo Shanita Muwonge ng'ate nze ate wano mu bantu abasinga okunzanyira mu baana abato oyo omuwala anzanyira ne tumuyingiza ng'ate naye ali creative kati kyekyatumejjanko tekwaliko nti gundi yali awandiika Emboozi Za'malwa oyo teyaliiko wabula ffenna twatuulanga wamu ne tubrainstorminga ne bakugamba ogenda kukola bwe kiti era mulimu ebintu omuntu byalaba n'otunuulira skits ezo n'oziraba nti kino ekituufu akikubyewo banne ne bakyekanga okitegeera ffenna twali creative nga Sudan bwasukuma bwanti manyi muddamu bwe nti Aaliya bwe muwe eno dialogue ankuba bwati kati nga ne Shanita bwali ate abantu ba theatre bonna kyekirungi kyaffe nti tuli creative kati mwashootinganga emirundi meka kwa bino ebintu tebyaliko shootinganga olunaku lumu ne tushootinga skits nga 5 oba 6 oba 10 kati mudda munoga wano ogundi akozeemu ensobi tukyusemu kyekyo kyenkugambye nti buli muntu yali ku Mboozi Za'malwa yali talented kuviira ddala ku producer waffe genda kuba directors genda kufa abazannyi twali talented nkugambye oli twajjanga olina buli omu galeetayo Aaliya naganze nalowoozezza kano nze neŋŋamba nalowoozezza kano Sudan naganze nalowoozezza kano buli omu n'aleeta okitegedde tetwawandiikanga nti tutule tuwandiike walina contract ku gundi kuba mwabiteekanga ku YouTube channel
Mwaina contract ne mugamba we tunafunayo ku mwezi buli omu ajja funa bwati. Tetwalina contract wabula nze Aaliya twali twakkiriziganya nti kino ekintu tukyagala nze naye nga ffe tuteekamu. Nga ffe tuteekamu buli kintu ekijja nti kyetaaga payment bwe giba mitwalo 10 aleeta 5 nendeeta 5 kuba kyali kyaffe nga twakikkiriza nti kyange n'Aaliya wabula bano abalala betugasseemu batuyambako. Yes. Kati ne tufuna ne team eyali etuli emabega okuli ba producers ba camera personnels aba editing anga waka waffe bonna nga baagala project nga baffe bakukido. Yes. Kati it was a joint team. Mboozi Za'malwa was a joint team. Teyayinaako writer, teyayinaako nti director uno ouna yali nze n'Aaliya. Yes. Era nakati page ezo zaffe n'Aaliya. Yes. Ffe tulina okusalawo nti kati zikyali dormant twongerako kino 2 of us. Yes. Kubanga baba twabasasulanga ne tubajjamu. Mukyuka mutya ne mudda mu kitonsazi. Mu lockdown Bruce tuli ba neighbors. Kati Aaliya asula wala. Kati nga tetusobola kukola. Kati ntuula nendaba nga ndi board nenkubira Bruce nemugana ne Bruce. Jukira Bruce comedian. Mujja mu bintu bya comedy muleete eno mbyokuzanya musajja wattu. Mugamba Bruce kyoga bwe tukola bwe nkuwa script tukole tosobola kukola. Ne mugamba dinyaga tukole story bweti ne bweti ngeri kumaka lockdown ene erimu obutabanguka mu maka bungi abakazi batabuse bali balina mu kasente ka kameeza abasajja baweddemu njagala story etambuliraawo. Bruce nangamba ngenda kumenya ne mugamba tojja kumenya twewe obudde tuyine ebbanga ddene tetumanyi muzeeyidirwa ggulawo. Nangamba kati yambuka ewange nga tutambuzaawo bigere ne nyambuka. Nangamba wandiika ne ntuula ne mpandiika script eyo yo weeri nagiwandiika ya kitonsa ne tugikola waka ine yasooka n'ayiika. Season 2 gweva ku bino ebyo n'omulalu eyayiye program emu. Season 2 neziyiika. Season 2 zonna ziyiika nga tubawaddewaddeko obugundi obutonotono bannaaye. Yali atukwata ba editor waka yayiika ne bantunnyonnyola bambi nga tolina kyabbakolera ng'okiraba kya buntu. Kye twakola ne tugamba waakolye yasoose yabadde tali professional wadde ayiise tuyite DOP omulungi tuyita Fauziya Mulimira. Oyo omwana yavuganga akagali okuva emutundwe. Muwala yavuganga akagali kuva mutundwe faawu. Najja gye twalinga tusula. Ne tutuula n'asulanga ewaffe okumala ewiiki nnamba nga tushootinga kitonsa. Buli lunaku. Ne tumuddamu kyova olaba ekifaananyi wadde abantu bakijjayo ne kikuba kitekiyiika. Yatuwa ekifaananyi nga kirungi ne tuteekako subtitles ne tukola story n'enyumira abantu kyova olaba eyo story empadde ssente. Eyo story endeetedde obulango, eyo story empadde amaanyi. Yes, era nakati nagizeemu nalesa season endala. Ogenda season kati ne ba season 2 oba season eri season 3. Era mugenda gikola n'oyo yagitutte. Bagiraga ku bukedde 2. Era tugikola ne Bruce ne Mavini bonna abaalimu tugikola ne Sane Bruce. Yes, ne twashootingira ngaawo kitonsa naye nga Aaliya yatuuka n'atandika ofuna amagezi agamuleeta ng'eno ng'ayiiya yomanye ebyagundi byali byakuyiiya lockdown. Kati ng'ayiiya najja kati yatandika okujja ne tuddamu. Jjukira Mboozi Za'malwa zaatuuka ne tuba nga tetushootinga mu lockdown. Mukama n'atuyamba najja ne tuddamu nga wetusati yemuko tushootingira kitonsa ko tushootingira ne Mboozi Za'malwa. Byonna nga tubikolera awantu wamu. Kubanga nga location byakweyiya abantu ino bawangale tumisinga okuzannya. Ne tutandika okulya ku seti yemu. Mwawukana mutya ne Aaliya ne mubanga temukuba luli eri abantu abasinga babalabanga mutambula babiriya. Mu bulamu buno abantu bwe batuuka buli omu ng'afuuse busy. Ate project yali etugatta yatuuka ekituufu story waliwo weetuuka. Ne mugiraba nga mugisika naye nga story eganye ba right ekyo bakimanyi. Waawo otuuka n'osika story ne mugiraba nga n'abalabi batandise okugamba bano nno kati ekintu basika kisike twatuuka nga script tugisika naye ng'eganye. Ne tugamba ne tutuulera twasooka ne tuyimirizaamu kati wano nga tukola lives ne ngamba Aaliya tuleeteyo oba ekipya oba tuyingize oba tumale tupondooke tulage Musa. Okitegeera ne mugamba naye tumuvugeko. Tumuvugeko bwe tunaamuvugirako tujja kuba tufunye wetukimalira. Ne mugamba naye bwe kiba kiganye tugiteera awo tuleete tuyiye tuleete ekipya.
era wali anajja nanyumizamu nga ine ekipya kyaleese naye ng'ate characters zaayagala nga zaakunoonya. Kati awo wennyini mu kunoonyeza awo we nakolera Byantalo eyasooka ku Labonita. Ne nfuuka bize naye namunnyonnyola as a friend, namutuuza ne munnyonnyola ne mugamba ngenda kukola show ya Zubeda. Netandika ne tubeera nga tukola ne lives nga tugirangirako nga ku live ya Mboozi Za'malwa tugirangirako ne ntuuka nga show bwe naati shinga bw'obimanyi ng'enaatera okutuuka awo era kati n'abaabukedde mbatawaanya obba wawaaka show bwe naatera okutuuka obeera fixed naye namunnyonnyola n'akitegeera ye ne njya ne nkola show ku Labonita ne nfuuka busy ate naye alina project za shooting alina Nakayiza yes kwali ku channel ye project nnungi nnyo ddala n'ebirala byakola abeera ne shows. Nenfuuka busy n'afuuka busy ate nga kyali kitugatta kati zaali lives. Nenfuuka busy n'afuuka busy nzira wano nzira wali ne tuba nga tetukyasobola kukola ffenna. Naye nga bwe tunafuna project yonna etugatta kuba channel zaffe weeziri tulina YouTube channel Mboozi Za'malwa tulina ne page tekusobola gendako kintu kirala kyonna kujjako nga ffe babiri tukkiriziganyiza. Abantu abasinga bwe balanga temutambula abiri ne bagamba mwawukanye mu bubi era waliwo n'omuntu omu emabega ke yavayo n'akola post nga mwakawukana mukozi wa radio sijja mwatuukiriza mannya n'akola post ng'eraga mulinga abaawukanye mubadde musiko omugwa. Abannayuganda balina ekintu kimu kye batamanyi nti buli muntu wano mu bulamu ayina ebigendererwa bye. Ne bwe mba mwami na mukyala tusula mu buliri bwemu buli omu ayina targets ze mu bulamu. Nze targets zange tesobola kubanga ze zimu n'ezaaliya. Aaliya tasobola kubanga targets ze zange. Aaliya ayina ebigendererwa bye akola work plan ye n'agitambulirako nange enkola eyange. Bwe tufuna ekitugatta tujja ne tukikola naye bwe kivaawo buli omu asigala ng'atambuza ebibye. Eyawandiika ebbaluwa eyo teyabuuzaako ku side yange of the story. Abuuze bwe wali okola project eno Aaliya wayogerako naye because like I talked to her. Naye oli bwe yali awandiika munkwatireko. Bwe yali awandiika yalaga nti okoze bubi okola project nga munno taliimu biki. No, bannange tulina wano abantu abali bakola bombi. Omuntu yenna nze kyenjagala abantu bamanyi omuntu yenna bw'abanga temukyamulaba na muntu tekuba nti baawukanye mbubi. Ate emikwano gyaffe wano simanyi oba lwaki Abannayuganda baba bakipika nnyo nti gundi ne gundi baayawukana bubi nnyo. It is not the case. Kuba kati Gabinta ate ne Rape bali bakola live wire. Buli omu ayina walaba amaanyi ge. Wabula kkiririza mu munno nti amaanyi ge gali wano. Okitegeera. Rape amaanyi ge gali mu art. Gabi amaanyi ge gali mu kuyimba. Buli omu naye era nabo nawulyako nga bagamba baawukanye bubi nnyo biki. Okitegeera. Si bwe kibeera naye abantu nze nagiraba eyo post era yannumamuko naye neŋŋamba anyway Uganda bwetyo. Naye nazzeemu wano ne musanga nga ndaba alabika afeeringa sorry ku kye yakola. Yes. Naye nga nzali yasomuyinaako obuzibu. In fact ne bw'aba ayina mizannyo gye I'm the first person asooka okugenda ku Bat Valley n'engiraba. Cause nkimanyi nti muzannyi mulungi, she's a good writer. Yes, bwaba mu project yonna nkimanyi agiwa obudde. Ye muntu ayagala okubeera mu project yonna n'agiwa obudde. Mwali bakyali oba muli bakyali ogambye tomuyinaako obuzibu. Kyemmanyi naye alaka takuyinaako obuzibu. Muwuliziganyiza ku level ki oba kati empuliziganya naye si? Tuwuliziganya bwe wabanga buli omu ayina kye yeetaaza munne. Kuba kati ffenna tuli bantu bakulu nti nsobola I can spend a day nga simuwuliza but bw'aba neetaaze she can contact me. Bwe mba mwetaaga I can contact her. Yes. Abantu abamu kati nga woyina eno eya Zubeda Byantalo ffe twagikyusizza dde erinnya. Tetulina budde. Mwagiwadde theme ya Ken Eric. Okay. Zubeda Byantalo. Abantu bali balowoozezza mbu nno engeri gy'olimu abazannyi ab'enjawulo. Ng'Aaliya y'omu ku bazannyi b'ogamba abazannyi obulungi. Lwaki tewamulowoozaako nga mugenda okugira firimu? Namulowoozaako naye yaŋŋamba ali busy. Yali busy. Neri namulowoozaako era yasooka. Nangamba ali busy. Yes, and it is understandable. Bw'aba ali busy muno nange asobola okujja nangamba ne mugamba omanyi sweet siriiwo. Okitegeera. If I can fix time for her nsobola okugenda. Naye asobola okumpita nengamba naye bwe mba sisobodde kubaawo nangamba Shami jangu onzanyireko ne mugamba siriiwo mba nja kugenda ndaba omuzannyo. Mugamba omanyi wano mama wano waganyeemuko twandikozeemu bwe kati. Kitegeera kati naye namucontactinga but she was busy.
abadde alina projects abadde alinako projects ezitambula ate nga tasobola kuzifixinga munazifixinga okitegeera ate nga nze bw'olaba eno project yange nasooka kunoonya ba sponsors okutanti ate mpita abazannyi ate nayitira ddala bali abaakola ku Bonita okitegeera kati kyemmanyi she will come, she will be available. Abantu abasinga bagira buno obudde oli mu kupika show etambula balirowooza ne bagamba singa kati oli n'aliya nga tugezeewo oba otambula ng'opika show ati si abaawo nabeerako neyo energy kuba abasinga abanyira nnyo mu Mboozi Za'malwa zaakuba. I know alabika ali busy ali busy ajo ngamba alabika ng'oyogera naye alabika ali busy anti kati olaba bw'aba ayina ekintu kyonna ky'alina teyeetaaga kusooka amawano wagalaba amawano wabisambi. So yes, she was among the organizers of oba yali kuba directors, so yali talina kumpeereza poster as a friend nti Aaliya mwali kuba nze bisambi we are not friends ne bisambi naye because nti Aaliya ali mu sheeyo I had to post it and I had to go. N'okuforcinga bano benkola nabo nti fenna we have to go. Mwalimu Aaliya, mulimu mu Sudaani, mulimu ka Sharon Cement kana katoka akayingira industry. Naye nga bonna bali mu project eyo. Then ekirala nga abasinga abategese bakyala. Bisambi ye nanyini show, director we ya Aaliya, mulimu ba Sophie Gombia, mulimu mu Sudaani, anzanya naye, mulimu Sharon Cement. I had to go, I had to post it, I had to call people. Bajje bawagira abantu bange okitegeera so bali tebalina kuŋŋamba okitegedde kati ne anti bw'anaafuna obudde ajja kututimba oba ajja kubaawo naffe. Naye abantu abasinga beebuuza bagenda kwebuuza bagambe kati gwe nga alina ennamba ye olaba setasize nga gwe omuntu ye yali afunye obudde opostinga oba era tannafuna budde oba eyo tonnagimugamba. Ate lwaki mba njagala bannange waliwo mumanyi nti n'omuntu asobola okubeera n'ekintu naye nga alina waayagala okipostingira okitegeera toyinza tandika teekamu nti ku bunkenke nti mpostinga nedda bannange awo oba otandise okuyingira personal life y'omuntu awo oba ofunyemu kajanja keeka akamanyiiro ke ŋŋamba nzija atya mu inbox yo nekugamba gwe nga tonna mpostinga okitegeera kaba kamanyiiro kaba kamanyiiro toyinza tandika kuŋŋamba nti gwe nga tonna mpostinga okitegeera kamanyiiro ajja kutupostinga ajja kubakunga mujja kujja akuwa kujja tugenda kujja lwampaka kagwake yeyi kagwake kaitonnye mulina okuba kuserena yes advocatingira nnyo abakyala abaami abantu beebuuza abakola ki tewali baami kye bankola naye nga ffenna bwe tukimanyi nti omukyala n'omwana bantu abali wiiki abakyala bali wiiki so nze kyova stola nze ne bwompereza kalo ka video nga bakuba omukazi wallahi sirikabikkula ng'omwana muto akaaba sirikabikkula kati oba olutalo lwa Palestine ne Israeli siraba bintu bya siraba bu video kozi nkimanyi bulungi ngenda laba muka video k'omwana kantawaanya obwongo okumala ewiiki nnamba siraba mawulire gonna nga galimu okukinya omukazi nga galimu okukinya omwana kimmala kesooka. So kati abaami tebalina kye bankola naye ekimiri nti abaami Mukama yabatonda nga bagumu. They have to be our protectors betulina okuddukira tuloopere okitegeera kati tulowooza nnyo ku bakyala kuba bali wiiki n'abaami tubalowoozaako naye abaami Mungu yabatonda nga bo ate balinamu kali ak'obugumu ak'obusajja ako. Ekirala domestic violence abaami abacunya psychologically waliwo n'abacunya physically naye nnamba ntono. Bw'otunuulira abakyala abacunyizibwa physically, psychologically ne domestic violence bangi. So bwe tusooka ne tukendeeza ku nnamba y'abakyala bano abakosebwa tusobola okulowooza ku baami kubanga ate tulina okwogera nnyo n'abaami bategeere omukyala bamukwata batya. Obufumbo buno mukyala wo oyina kkomawa omukyala ye ayina kkomawa mwetegedde mutya okulaba nti ate tukendeeza obutabanguko mu maka kyova olaba kitonsa ali ku butabanguko mu maka omuzannyo nagwo guli ku butabanguko mu maka because abakawe gaba tewateredde ne bizinensi nfu amakaye gaba tegaleteredde abaana tebasoma ne babikwata. Mikwano gyo gyonna gibeera gikwekokkola buli woobeera abantu baba bakwekokkola because oyina ekikutawaanya obwongo kuviira ddala waka. Yes. Kyova olaba nfa nnyo ku bakyala. Mukyala bali weak. And I'm a woman, I know what it means ng'oli weak. Wafuuka Gerard wa? Nsinga nawo kati.
ebintu bya TV bino engeri gye wabisoma ati nkyogere ntya jjuke olulimi lwange luseereramu kankireke ebintu bya TV bino engeri gye wabisoma wabivaamuko kale nga olw'esente bikoze bitya biki singa omuntu akeera ku makya n'akuwa program ku TV osobola obiddamu singa abansasula sente zenjagala zoyagala ayinza ogera naye nendeeta olooya wange ne tubiteesa bulungi nnyo sente n'oba ng'oziteekayo mu budde ne tukkaanyako ku bino nja bikola bino sijja kusobola bikola saagala kutuukawo ng'ompadde omulimu ate ntandika okukola ebikunyiiza nga boosi wange njagala boosi mwanguyiriza embeera ne boosi anyanguyiriza embeera nze ng'omukozi ffenna buli omu respectinge munne ng'abakuwadde omulimu nga ssente waali badde ozeetaaga nga zeyo zennyini z'olimu oba lwengi yennyini gy'olimu naye ng'akwagala from Monday to Sunday from kumakya tusanga 3 ez'ekiro ate omulimu aguleke abantu bangi bano abaana bangi institutions nnyingi zitadde abantu baana banoonya mirimu mbawe emirimu nze sikyasobola kukolera muntu yenna kuva ku makya mpaka kiro I just give you hours yes because future yange tali ku TV yo yes ninayo ebirala bye ndi mukola so saagala kyova nkugambye we sit down and talk as people ne nkugamba kino nja kukikola kino sijja kusobola kikola sikyayinza kukolera TV yonna kuva ku makya mpaka kiro sisobola singa bukya ku makya omuntu n'agamba situation ku ground yali nnungi actually fa bajjako twanyumirwa abasinga bona bakopye eyo twagikola bulungi n'Aaliya yes it was a good program n'agamba situation ku ground gireete ku TV yaffe ne tukwagala ng'ozzeemu ogikola n'Aaliya tujja ne tugikola yes bulungi nnyo nzija bulungi nnyo ne tugikola kubanga in fact sina na muntu mulala gwenda bagonyeza gikola naye ng'ogyeko Aaliya because yali bwenkasuka Aaliya amanyi kyanziriza bwakasuka manyi bwe muddiza yes kati ebe enyumera nga ngikola naye ntujja ne tukola for as long as otuwa akasente kaffe she's money minded ndi money minded too kati toyinza kutukozesa nga tetusasula sente bwe buzibu bwe butujja awa mu mirimu egisinga yes tujja ne tugikola nshamimu nga tuwumbawumba mu bintu byonna byoyogedde biraga mbu gwe n'Aaliya temwayawukana mu bijjasibwa bize Aaliya leero bannange ono omukwasa kasikonda Aaliya mwagadde lwa nsonga emu yatambulirwako nnyo eggulire naye kennyini nga mwawukanye kwa buli omu enjawukana yammwe teyagisuubira mu bulamu kati ye yakolako interview emabegakaawo ng'agamba ye yawandiikanga emboozi z'amalwa ate gwe mu kwogera kwogamba si temwakolanga script kintu kino kyali ani mutuufu ani mukyama yagamba atya ye yawandiikanga script z'emboozi z'amalwa era ye yali atambulirwako omuzannyo gw'emboozi z'amalwa kyekimu ku gwagisuula kasamwayi mweta kyekimu ku gyagisuula yagwa emboozi z'amalwa zaagwa amazima amatuufu gali nti omanyi ze saagala bulamu bwakulimba bw'obanga oli serious nti ddala yakyogera ekyo nti yawandiika emboozi z'amalwa era bwe yazita ne zigwa emboozi z'amalwa script yatuuka nga teyina lugendo okitegedde ffenna ne tukkiriziganya ne tusooka ne tuwummulamu ne tulinda tuleete ekipya oba okwongeramu omuntu omulala nkiddamu emboozi z'amalwa teyalina script twatuulanga as a team ffenna ne tulowooza ffenna ne tuwaayo our best nsuubira saazanya bubi mu mboozi z'amalwa naye saayinako muntu yenna yampa nti kola kino wabula Aaliya yaleetanga n'agamba bannange nze nalowooza era baatutumanga ne tugamba banne bw'otuukayo eyo lowoozaako tunula tunnako mu bintu tuzanye kiriwa okitegeera ne gundi naawe mu Sudaani bw'otyo naawe Shanita bw'otyo n'Aaliya bw'otyo Aaliya n'aleeta nendeeta Shanita n'aleeta mu Sudaani n'aleeta so tetwalinako script okujjako bw'aba agirina script asobola tukubira ekifaananyi n'agituwa nyinza okuba neerabidde naye nga teyalinaako muntu nti gundi yawandiikanga emboozi z'amalwa teyalina script wabula abantu bonna abali mu mboozi z'amalwa twakolanga joint energy ffenna ne tubeera mu buli omu yafubanga okulaba nti ajjayo ekyo ekitalina script naye ne tukijjayo nga kirungi okitegeera kuba abantu bonna abali okwo tekwaliko muntu nti yeetaaga kuwandiikira ate n'obudde tetwabulinanga tebwalingawo because twakeranga ku makya ne tugenda we tushootingira ne tutuukawo buli omu n'agamba nayiyizaayo ne tukatereeza ffenna as a team ne tugamba akatwandikakoze bwe tuti kati ne tutuuka ne mu kuzannya ate omulala ate ne tuwaayo kirala bw'okiwaayo ekirala ne bagamba it is the best
okitegeera buli omu n'awaayo naye nga kirungi okitegeera naye nga teyayinaako right ayinza okuba yali yeerabidde akasembayo nga tuwumbawumba season oba mgita episode 2 oba part 2 ku bulamu bwo nga Shamim oba Zubeda Byantalo Aaliya we yali ayogera mu njogera ye yagamba kyekisembayo ku Aaliya we mu njogera ye yagamba show yabadde tagimanyiiko kati wagimutegeeza show ki show gye mugenda okuzanya n'okusemba kati wagimutegeeza kwa bino yabyogera ku press conference yaliwo emabegako wali nga balina omuzannyo gugwo abadde tagimanyiiko ali busy yali tali mu ggwanga yali tali mu ggwanga kisoboka naye ngenda kuddamu ngimutegeeze mwese ku post byonna abirina abeera bize ate abantu bonna omuntu yenna bw'ofuluma mu eggwanga tosobola kubanga ofulumya eggwanga ate ng'ojjukira ebintu ebiri e Uganda okitegeera kati temwagimutegeeza nga we muli awo nakaba etagimanyiiko gwe nga mukwano gwe mwene mugimutegeeza oba nammwe mwakola ttimu era n'agitegeererawo kuba era we nkubuuza alhamdulillahi n'agitegeera era nze nkubuulira nti ajja kubeerawo neyebuuza lwaki mukwano gwe ebbanga lyonnolanga syo nga tomusindikira tomutegeeza nga bwe naggambye as a friend Aaliya bw'aba alina kyalina kinkakatako sirinda kumpa okitegedde sirinda kumpa I will definitely get the poster kubanga mu group ze tulimu gundu zitambula I'll definitely post it and I will go to attend ebintu bye byonna because why not yes why not tewali nsonga lwaki muba mute ate Abannayuganda temuteekawo nnyo mbeera y'amaanyi nnyo temukipika nnyo temukipika nnyo temuteekamu nnyo fearing yes mukyalo oyo ali talented nnyo mu industry yaffe ku bavubuka kati betuliwo ffe she's talented azannya bulungi era ye muntu omulungi omuntu gwe yandikoze naye she's talented ate naye alinga nze ayagala theatre so owaayo buli kimu n'abeerawo ku lwa theatre so I know tasobola kwakulaba nga theatre egwa n'atakwatiramu nga tumaliriza baako ebigambo by'ogamba abakulabye oba abalabi na 8 November Serena wano ku Lwomukaaga olujja we tugenda okubeera mujje theatre ku ntikko twewagire ffenna ba theatre practitioners mwenna mujje theatre ffenna theatre bwewanika waggulu ffenna abagirimu tuba tufuniramu wamu woowulira ekivulu kya munno nga theatre practitioner kikkakatako kirange gendayo ate ekirala send no to free tickets munamwe mugende muwagire wadde muli mu field yemu naye nga mukoze eki nga musasudde yes ne bwemba temuyinza obutasobola tuukiriza 10 lye baba basabye naye at least era mumulaga nti weetuli Alani Cruise nga we yeewadde obwemusi omugenyi omukulu mbwewadde oyinamu kasente bro oyinamu kasente bro akasente siinaamu naye tuula nnyo mu katebe wali akasere noonyumirwa omuzannyo tegerekese omugenyi omukulu oyina omukuba oluseke olaba ku lwaipiwe nakubya oluseke tewandabye ekyetaano omugenyi omukulu omanyi oluseke lwenjagala mu mugenyi omukulu gwe embeera mugiraba mutye omanyi oluseke lwenjagala mu mugenyi omukulu gwe leka gwe leka ndi wano nkyamwetegereza ŋŋamba Badi Black bagamba mbadde nina gwe njagala okuwa nenjijukira Badi Black yagamba nengamba naye nga bambi mujje muwagire theatre ekyaliwo mwebali abaana bakola bulungi nnyo theatre zonna woogiwulira La Bonita Bat Valley National Theatre nawonna woowulira theatre bambi yimukira mujangu tetuwemula tuzanya bulungi nnyo munaye ffe tetuba na hiiti nti tunaabagamba tulina hiiti bweti yafulumye n'abantu tovumireeyo bayinza okukyali bagamba Zubeda ajja tuyisa mujje bambi walimba nkola naye mujje mutuwagire tulinako nina abavubuka bangi benina okukola nabo betaaga akasente Remi agenda kubeerawo betaaga akasente ate bambi tulina okuba nga basanyukako bafuneko kasente akalimu amakulu so mbeegayirira bambi mujje ennaku z'omwezi 18 ye Saturday jja tujjuze Serena mulaga abantu nti theatre ekyaliwo okyalina kyongamba ekirala batumalirize kati
Naye lwaki oba tuyagala kunvaako? Nange mba simanyi lwaki. Mba mpulira bwe tuba tumaliriza. Ng'akantu kajja. Sijja kabuza Masembe ajja kunvuma ebinnya ebyo ajja kuŋŋamba ate ebyalu. Jjukira tudda ne season 3, part 3, season 3, episode 3. Byonna. Kisinziira nze simanyi byawulamu. Toweewozaako nnyo ndabanga weewozaako baleme kuvuma naye. Bano boy baba banyiizira bakutwalamu. Mubeere bulungi mweraba paka ku part 3.